muveeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire oli mwategefu okufuna entandikwa ennungi kuba kati tuli mu mwaka mupya bangi bakyanyumirwa kulya kunywa na kujaganya luno olunaku buli nsi erujaganya mu ngeri yaayo mikisa na buwanguzi buli omu byaba yeetaaga mu Ecuador abatuuze bayo bookya ebijjukizo nga basiibula omwaka ekibassaako okutya wamu n'okwaniriza essajjo ly'omwaka omujja mu Russia abayo bawandiika ekyo kyonna kye baagala kapapula olwo ne kyokebwa ne kiteekebwa mu giraasi ya champagne nga kiba kyakunyumba nga ssaawa 6 tezinnakoona nga kino kitwalibwa ng'omukisa ogukutandisa omwaka mu Colombia abeeno batambula ne keesi enkalu nga woboononya mukisa beekwata osanga wandyeyolera ku birimba mu Philippines oba olina okuba mu mbeera y'obuteejalabye okusobola okuba omukekkereza omwaka gwonna era mbalina ennamba zaabwe ze bayita ez'omukisa ze bakkiririzaamu mu Spain ne Mexico kya buwangwa kulya grapes 12 nga ssaawa 6 tezinnawera nga buli grape eba yakulibwa mu katikitiki ng'essaawa we zibala yadde ng'oyinza kitwala ng'ekizibu naye olw'emikisa bano bo tebakirabamu mu Greece kya buwangwa okuwanika obutungulu oba okwegatta ku kikujjuko ekimanyiddwa nga Irish Fist okulondereza kulaga nti abantu abasinga batera okwagala okutandika omwaka omujja nga bali wamu naawe basingira ddala okwagala MC Sophia akuwa ekigambo eky'omulamu mu ggwanga omusasi waffe MC Loy kaaga tutuuseeko okugalwawo kw'omukolo gwa Olympics mu Rio kwafulaga omutontomi omuka mu kintu kino ono omuwala mu Brazil ow'emyaka 12 ensonga nnyingi zayagala zitutuukeko ono alwanyisa obusosoze ng'akozesa rap okuzzaamu abawala amaanyi era agambibwa okuyimba ku dreadlocks n'eddole era ng'ensonga ze zizzaamu essuubi eri abawala bakaddugala kigambibwa nti bakaddugala mu Brazil bali obukadde 10 era bwe basinga obungi mu Brazil nga n'obulamu bwabwe buli mu lusuubo wamu n'okweraliikirira okuttibwa MC Sophia ensonga eno agimanyika nnabwala kuba yakulaavulugibwe wamu n'okujereka envirize ekiraga obutali bwenkanya naye ng'okutontoma kumuyambye okwanja ensonga ze wamu n'okuttotola ebigenda mu maaso ensonga ze z'amaanyi era ng'abawala bakaddugala balina okwekkiririzaamu nti balungi ewamu n'okwewala abasosoze ababagamba nti bannabijjo mama wa Sophia ne rapa ow'erinnya Karo Konka bamuzzaamu amaanyi era MC Sophia wakubunyisa ekigambo eky'omulamu eri abawala bakaddugala mu katambi ke akanaatera okukutuukako sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat webale nnyo MC Loy naago gatutuusaako ensonga z'eri ensimbi mu Uganda Cranes si birungi omusasi waffe Oki Forever kaaga tuwe Timu ya Uganda Cranes sijja n'ositula ekigere kigitwala mu Gabon ekisemba oluvannyuma lw'okulemererwa okukiika mu mpaka z'akapiira ka Ssemawanga Africa okumala emyaka 39 yadde nga gavumenti ya Uganda yali eyama okugiyamba mu byentegeka timu y'eggwanga eno tefunye buyambi bumala na guno gwaka kino kitataaganyizza entegeka za tiimu eno nnyingi era n'omupiira gw'omukwano wakati wa Uganda ne Gabon gwasazibwamu olw'ebbula ly'ensimbi Uganda era yalinayo emipiira egy'okwegezesaamu ebiri ne Tunisia olwo eyokewerekera ensi ya United Arab Emirates okutendekebwa okumala ennaku 8 olwefundikira n'emipiira egy'okwegezesaamu n'ensi za Ivory Coast ne Slovakia wabulanga mu Kampala mwe bakomye okutendekebwa okusinziira ku kitongole ekiddukanya omupiira mu Uganda essente z'entegeka zaakendezebwa okuva ku buwumbi 2,10,000 okutuusa kawumbi 1,20,000 aga dola ekyawaliriza ekitongole kino okugyayo n'ez'okuluwuzi okulaba nga ttiimu y'eggwanga ettendekebwa bulungi ekitongole kino kyagula n'ejjaze z'abazannyi ku bbanja osobola okulaba nga buli musambi alina emijoozi 6 ebbula ly'ensimbi likyakosa entegeka za Uganda Cranes kubanga minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo omukyala Janet Museveni akyalina oteeka omukono ku bajeti eyamuweebwa minisita omubeezi ow'emizannyo omwami Charles Bakabulindi nsigadde nze Oki Forever nga mbaweereza ku Newsbeat webale nnyo Oki Forever naago gatutuusaako emmere y'omuceere yeesinga obuganzi mu nsi ya Nigeria ng'era kiteeberezebwa nti abanigeria bali ttani obukadde 6 ez'omuceere buli mwaka Nigeria esaasanya akawumbi ka dola okugula omuceere okuva mu nsi z'e Bulaaya kubanga yo terima muceere gumala ggwanga lyonna ebbeeyi y'omuceere yalinnya nnyo omwaka oguyise olwa ssente ya Naira okugwa akatale era omwaka we gwatukira mu kiseera kya Ssekukkulu nga kigambibwa nti omuceere gugulibwa babale olwo abanigeria bangi ne beeyunira ebika by'omuceere biri ku bbeeyi eya wansi ddala ekyawakaganya abafeera okutunda omuceere ogw'ebikwangala ensawo ezisoba mu 10 ez'omuceere ogwa pulastika nga ziba mu nsi ya China ze zaakwatibwa ku mwalo gwa Lagos mu Nigeria olwo ekitongole kya Nigeria eky'obulamu ne kisaba bannansi okusigala mu mbeera kubanga okunoonyereza kwalaga nti temwali biragala bisi mu muceere guno gwe baajingirira wabula alipoota okuva ku mwalo kyo yakiwakanya kubanga ekitongole ky'emmere n'eddagala kyali tekinnamaliriza kunoonyereza na kwekkaanya n'olwekyo gavumenti ya Nigeria kati esazeewo okuwera omuceere oguyingizibwa ku nsalosalo zaayo kubanga abatunda omuceere omugingirire ze bakozesa kuba zirittayo era gavumenti eno newera omuceere oguva mu nsi z'e Bulaaya okusobola okutumbula ennima y'omuceere mu Nigeria
ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agokya nsigadde nze ladislike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma